po jako akawuwo koye n'agamba nti okuleko tikulebe mpa miliyoni 2. Kanchereho Kalebu yakwatidwa ku bigambibwa nti ono y'omu kwabo abagenda nga bafeera bannayuganda nti mukozi w'ekitongole ekya URA n'abajjako ensimbi ng'ono okujja okukwatibwa yafeera Kasozi Fred omutuuze ow'emasanafu n'amugja akakadde k'ensimbi za wano nga mukakasiza nga bw'ali omukungu mu kitongole kino ekiwooza ky'emisolo mu ggwanga lino. Tuludde ebbanga nga tulina ekizibu mu kibuga kya Kampala n'ebibuga ebirala ebitwetoolodde olw'abantu abajja ne babatiisatiisa nga beeyita aba revenue bakwata ebintu by'abantu bajja ne babagamba nti lekerawo okutikkula oluusi ne bayimiriza emmotoka batambulira mu motoka obutonotono oluusi emmotoka endala naye nga si za revenue. So n'olw'ensonga eyo tuzze olwaleero okutangaaza abasuubuzi baffe n'okwongera okubannyonnyola ensonga ezigenda mu maaso. Okusinziira ku Geoffrey Balamaga ng'ono komishona mu kitongole kya URA ayongeddeko nti singa omuntu yenna alaba eyeyita wa URA nga talina biraga nti ddala mukozi mu kitongole kino bamuloope mu bw'obuyinza avunaanibwe. Uganda Revenue Authority bwe baba bajja wansi okukola emirimu gyabwe bajja mu yunifoomu nga bwe mundaba nyambadde. So omuntu omulala yenna bw'ajja nga ayambadde mu ngeri y'enjawulo etali yunifoomu yaffe oyo mufere. Kyakubiri tutambulira mu motoka zaffe ze mumanyi obulungi. So omuntu omulala yenna ajja mu motoka endala bw'olaba nga weekengedde kuba ekifaananyi tuweereze WhatsApp lw'ennaku zino ensonga ey'empuliziganya yalongookamu. Kanchere hagambibwa okufeera abasuubuzi n'abajjako ensimbi nga yeyita wa URA mu kwogera kwe yeewozezzaako wakati mu kutamwatamwa nti ensonga zino bandibadde tebazisiba kuyeyeka so nga waliyo ne bannabalala batannabakwatibwa. We shall give you a chance to give your case. But I know this is where it's coming from. We shall give you a chance to give a case. So we're going to ask. No officers are going to ask 5 questions, but they're not appearing. Don't just calm down. I know when you are arrested in such a situation. Yes, sir. Yeah, Kasozi Fred ngono yaferebwa atunnyonnyodde engeri Kanchereho gye yamufera mu kudduuka lye Nankulabye ng'ennaku z'omwezi zaali 5 omwezi gw'okusatu omwaka oguwedde era nga wano yamugja akakadde k'ensimbi eza Uganda. Wagirako abapoliisi babiri baatuuka ku sitoowa nga tikula batugambulekerawo tikula bayingiza abaana baali batikula nzija nembabuuza ate buzibukinga tugamba tikula bayimulekerawo tikula nzija ku motoka gyeyali makesi nagayita empapula z'ebiri nemulaga empapula z'ebiri nga nesasuli lwamulaga empapula nandaga kaadi yayiwala n'agamba dereva avuge emotoka kizo kyenatawo. Kalyango Umalungo ono dereva avuga emmaali ya Kasozi naye aliko byannyonnyodde ku ebyo ebyaliwo olunaku lwe baferebwa omuvubuka ono era nga naye akakasiza nti omuvubuka ono yennyini ye yabafera. Negera n'emitikka okuva ku bondi ne bayita East Africa nenyivuga nayita ku nozani emitwalo Nankulayo okubita ndi Nankulayo twetandisa okutikula kwakavaako layinisi bbiri omwenge nabadde atudde wano alina ne munno omulala munene muddugavu bajja nga ba revenue nebagati tugenda mukutikula n'abasirikale balala omusirikale yali mu yunifoomu ya poliisi naye bulijja batyo tukwata waka amagye naye omu yali mu polimu ya poliisi omulala ali mu yaleeya waliko omukyala muwanvu bwati muddugavu munyankole waliko omuvubuka omulala omuddugavu ennyo omwami abali mu kulado saabalabako. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire erina okulwa ABS television. Naye bonna alebera mirimu gya revenue tugenda kubakwata. Amateeka gagenda kubakolako nga bwe galina okukola ku bantu abafaanangamu.